Kale omwana golaba mu katambi oyo mwana wa Kadaama. Maama we ayitibwa Naraiso era ng'ekyo yakikubira waliri mu ggwanga erya Saudi Arabia. Naraiso yonna gy'oli bw'oba ng'olaba vidiyo eno weekube mu mutima ng'omuzadde. Naraiso bwe yali agenda e Saudi Arabia okukola yaleka omwana ono nga wa myaka 2 gyokka egy'obuto oba egy'obukulu. Bwe yali agenda ku kyeyo yakwata omwana ono n'amulekera sisita we yaba amulabirira w'ataabeere n'agenda okukola. Naye yaleka amugambe nti wanaaba atuuse eri ng'afunyemu kasente ajja kuba amuwa ssente ezirabirira omwana ono era nga bw'okimanyi nti bwe kirina okubeera. Naraiso bwe yakwata ekkubo n'agenda okuva ebbanga ly'abaddeyo e Saudi Arabia giweza emyaka 8 nga Naraiso ali ku kyeyo akikuba emyaka 8. Yasooka n'amalako contract eyasooka n'arenewinga n'akola ey'okubiri n'akola ey'okusatu. Okitegeera kati ali mu contract ya 4 gy'emyaka 8 Naraiso ng'ali Saudi Arabia akuba kyeyo. Naye buli we bamukubira ku ssimu ne bamugamba nti Naraiso tusindikire kasente k'okukozesa. Naraiso agamba talina ssente. Bwe bamukubira ne bamugamba Naraiso omwana kaleetayo ka school fees bwe kati. Naraiso agamba talina ssente. Naye buli myaka 2 bwe giyitako ng'ata renewinga contract. Omwana ono gwe yamulekera sisita we. Naye njagala otunulira omwana ono engeri gye bamulabiriramu. Gwe wenna omuzadde andaba. Omwana alaga nti amanyi okufumba, omwana alaga nti anyirira, omwana alaga nti alina empisa, ate n'amulabirira alaga nti muntu mukakkamu ate muntu mulungi. Naraiso oba ng'olaba vidiyo eno weekube mu mutima ng'omuzadde. Weekube mu mutima ng'omuzadde. Omwana ono yekka gw'olina ku nseera gwe waleka. Gwe wenna alaba vidiyo eno nkusaba ompe endowooza yo ku nsonga eno. Njagala nkutuuseeko akatambi k'omwana ono gattako ne sisita wa Naraiso. Awo obeewulirireko vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yino. Muganda wange oyo omwana muto wange Naraiso yamudekera wa myaka 2 nangamba agenze Saudi Arabia kukola. Kati maze emyaka 8 ndi naye. Naye luwengezaako mugamba nti munnange tuweereze ku buyambi. Angamba kimu talina ssente naye buli contract weggwako alinewinga contract. Omwana yamuwa myaka 2 kati yali myaka 8. Simanyi muto wange vidiyo nejja kutuukako naye munnange omwana mukuzizza bulungi. Omwana wo kati wuyo weyenkana tunga keno mu kamera. Omwana kati wuyo ali myaka 8 kati afuuse omusajja omukulu amumpa myaka 2 n'okufumba asobola. Muyigiriza okukola emirimu, muyigiriza okufumba, tewali kyajula. Nze ogwange ngukoze. Wadde waba afumba emira wasuula mu ttaka. Naye tewali kyesita muyigiriza. Amundekera wa myaka 2 paka kati. Sifuna ku buyambi, tonsindikirayo wadde 10 naye omwana asoma. Era omwana ali bulungi mujjanjaba ne mulabirira. Oza nawe kati akusanyusa. Kimanyi vidiyo ejja kutuukako oba wanabaawo akumanyi. Omuntu yenna nga amanyi Naraiso Amina. Wakati yatuuka eyo neyita Naraiso Amina. Naye yava eno nga ye Naraiso Rose. Mukwano omwana wo bwatyo watuuse. Ndowooza simuyisizza bubi. Ndowooza mulabiridde bulungi. Ndowooza baaba amulabiridde bulungi. Oyinza oga baaba omwana wange temanyi kuva myaka okuva ewamulekera oyo toddangamu mulabako. Omwana bwatyo watuuse. Yimiriramu bakulabe. Omwana yoyo tali bubi. Mulabiridde bulungi bannange simulabiridde bulungi.
yali mukunkubira ku kapirawo anfumbira ku kapirawo byonna muyigiriza amanyi n'okusiba omumbo gw'emmere amanyi n'okufumba n'okuddaabiriza abagenyi n'okulongoosa ewaka ebyo munnange nsaba ekyeyo kikutambulira bulungi yonna gy'oli temmanyi oli mulamu badde ludde okuwuliza nenkasuubira oli bulungi ekyo kikutambulira bulungi buli myaka ebiri okyusa kontrakiti naye ffe tuli mukama akyakuumye. Naraiso Kadaama yonna gy'oli bw'oba ng'olaba vidiyo yange eno njagala weekube mu mutima sisita wange weekube mu mutima emyaka 8 gy'omaze ng'oli ku kyeyo ng'okikuba tebasobola kukubira ssimu ne bakusabayo akasente ak'okukozesa okulabirira omwana wo okumala emyaka 8 kwegamba n'ozimba omutima kubanga kuzimba mutima. Ekisinga okunneewuunyisa nti osobola okuba ng'oli eyo ng'okola emyaka 8 ng'eriyo abasajja ab'oku intaneti abali balidde ku ssente yo omwana wo nga talyangako yadde n'omutwalo. Osobola okuba ng'oli eyo ng'olina abasajja abakukwana abali balidde ku ssente yo naye ng'omwana eyakusindiikiriza okuva wano ogenda okole omukolerere talyangako yadde n'omutwalo ku ssente yo. Sisita wo gwe walekera omwana amulabiridde bulungi. Bannange mwenna abandaba mumbuulire. Omwana njagala mumulabe bw'afaanana oyo mwana mulenzi naye omwana ono akulaga amanyi okufumba. Omwana akulaga nti alina empisa ozirabirawo mu maaso ge. Embeera gy'alabiramu nti bayinza obba nga kale tebali bulungi naye olaba nti omuntu akuzizza omwana ono amukuzizza n'okwagala love ng'oyinza okugamba yamuzaala. Omwana akuze ng'akimanyi nti maama we yagenda ku kyeyo era omwana akimanyi. Ne Naraiso buli wakubira essimu n'ogamba tolina kasente okumala emyaka 8 nga buli myaka 2 bwe giggwako renewinga contract sisita wange nedda. Kyokola tekiriiyo ne Mukama Katonda gy'ali si musanyufu gy'oli. Kyokola tekiriiya kikyamu. Nkimanyi oyinza okuba ng'olaba vidiyo yange eno naye weekube mu mutima ng'omuzadde. Watya omwana ono gwe waleka gw'osuuliriridde bw'otyo Mukama yekka gwe yakuwa mu nsi eno ng'oyinza obutaddamu kuzaala mwana mulala. Sigamba nti kyekiribaawo naye kale tugeza ng'omala onoonya omwana ono nti bannange omwana wange omuntu gw'omulekera amulabiridde bulungi. Okimanyi nti wanene e Uganda omuntu akulabirira omwana n'amulabirira bulungi n'amukuza bulungi omwana ng'anyirira tebatera kusangika tebatera kulabwa. Bakadaama bangi baleka abaana baabwe ne babalekera bamaama baabwe ne babalekera basisita baabwe ne babalekera bataata baabwe naye abaana ne babonyaabonyezebwa. Omwana ne bamulekera taata we amuzaala. Taata we ate n'amuteekako omukazi omulala gwe twandise step mother oyo n'abonyaabonya omwana ono mpaka kumpi kufa. Abaana bangi mubalabye okitegeera. Naye omuntu gw'alekera omwana aluta obuvunaanyizibwa responsibility ng'omuzadde yadde tazaala mwana ono naye ate aba mutabani we kubanga oli sisita we n'amulabirira. Naye we bakubira essimu ne bagamba nti tusindikireyo kale kasente bwe kati ogamba tolina ssente emyaka 8 ng'oli ku kyeyo okitegeera. Akasente kookola kaddawa? Akasente kookola kaddawa ng'omwana yakutwala ku kyeyo talyangako yadde n'omutwalo emyaka ne bannange mumbuulire mwenna abandaba. Osobola omalako emyaka 8 nga towuliza mwana wo gwe waleka Uganda nga tobasindikira ne kasente ak'okukozesa abantu be wamulekera. Kale no Naraiso gy'oli ensi ekutaddeko amaaso 2 ate era ne Katonda akulaba. Bw'oba ng'olaba vidiyo eno ng'ogiraba omwana oyo ng'omumanyi yadde tebamwogedde linnya naye era omwana wo ojja kuba omumanyi kuba nkimanyi ebifaananyi bye
baali babikusindikiddeko. Okitegeera bonna aba olabye story eno oba vidiyo eno ojja kuba nti ojja kwetegeera. Ojja kwetegeera. Ne mwenna abandaba muli bazadde. Muli bazadde abandaba muli bakazi. Mumbuulire mukazi munnammwe ono Kadaama munnammwe kyakola kituufu. Kyakola mazima ddala gyekiri. Oba osanga taata w'omwana ono yakunyiiza ng'obusungu bwa taata w'omwana ono toyagala bumalira ku mwana. Omwana munnange teyaliyo mu nsonga zammwe. Teyayagala taata wa mwana ono okukolako bye yakkola. Okitegeera. So Naraiso weekube mu mutima okimanye nti waleka omwana e Uganda eyeetaaga okusapootinga ng'omwana. N'omuntu gwe wamulekera yeetaaga akasiimo. Yeetaaga akasiimo. Basindikire kasente k'okkozesa. Sente bakola nkole ojja kufa ozireke. Oyagala kukuŋŋanya bugagga. Naye emmaali gy'okola ojja kufa ogireke tebagenda kuziika nayo. Tebagenda kuziika na bisawo bya ssente. Yamba ku mukuza w'omwana wo muyambeko. Tobawa nnyo kingi naye bayambeko bakwatizeeko we baba bakusabye. Omwana ono asoma. Omwana alya. Omwana anywa. Omwana ayambala. Byonna tolina kintu n'ekimu ky'okola. Kale nandibadde ngamba nti omwana ono alina taata we. Naye munnange omwana ono wali ogenda ono gwe wamulekera tewamulaga taata wa mwana ono. So n'olwekyo buli kimu ono omukuza kye yeetaaga ono sisita we kye yeetaaga alina kisaba ggwe. Okitegeera alina kisaba ggwe Naraiso Kadaama. So n'olwekyo weekube mu mutima okimanye nti waleka omwana e Uganda eyeetaaga omukwano gwa mama we newankubadde toliiwo naye omwana n'omulaga okwagala. Okitegeera ekintu ekyo. So Naraiso yonna gy'oli nkiddamu weekube mu mutima. Weekube mu mutima. Ensi ekutaddeko amaaso ago. Mwana gw'osuulirira kati ajja kufuuka ensonga mu maaso ate gwe kennyini omunoonyi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mungoberera. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi. Peace and love. Mweraba.